Essomero lya Our Lady of Africa Namilyango buli mwaka litegeka olukungaana lwe baatuuma United Nations Summit ng'olukungaana luno lugendereddwamu abayizi okubaganya ebirowoozo ku bizibu ebisoomooza abantu mu nsi yonna. Mu nteekateeka eno abakoze ng'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo era babadde okubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okumalawo ebisoomooza abantu mu mawanga ge bakulembera. Mu kwogera kwatudde mu ntebe y'obwa pulezidenti bwa Ukraine n'owa Zimbabwe bakyomedde amawanga g'abazungu agasussizza okwenyigira mu kutabangula emirembe mu mawanga gaabwe. I urge you to prioritize dialogue, empathy and understanding. Create spaces for different voices to be heard. Each of your voices is vital to this discourse, and it is imperative to the information not to just inform. Ye President w'eggwanga lya Congo alumiriza eggwanga lya Rwanda okubeera emabega w'akabinja k'abayeekera ka M23 akatigomya eggwanga lye. Ongoing conflict has caused immense human suffering, displacement and instability. We call for an immediate cessation of hostilities and a commitment to dialogue and peace building. Wano era ekibiina ky'amawanga amagatte kiraze okutya olw'amawanga ga Africa olw'okusoomoozebwa kw'amabanja n'obwavu. I call on all nations to recommit to the principles of the United Nations and to work together to address the challenges facing our world today. That have been developed assistance by a number of countries, as well as the entirely unnecessary and as well as the painful tariff attacks which are having. Minisita owaguno naguli mu ofisi ya Ssaabaminisita Justin Kasole Lumumba ategeezezza nti enkola eno nnungi nnyo kuba eyongedde okumanya kw'abayizi. To compete at that level. To compete to make the world better. Ono wabula abasabye okubeera ne bye bakyusa omulundi oguddako basobole okutegeka olukungaana luli ku mitendera ogw'ekibiina ky'amawanga amagatte. And you are talking on behalf of others. Be loud. Be audible. And don't talk in a flat way. No, for you to attract attention to people to listen to you. And I'm so proud of it because I want to become the next speaker of Uganda in the generation to come. The bravery kubanga ebintu ebisinga bigendera okwo entalo zitandikira okwo. Twagala omwana ave mu ssomero ng'asobola oku-integratinga oba ogatagatta buli knowledge gy'alina. We are planning to integrate many schools, to have other schools in the country come in, so that we can change our country, Uganda.